The space is yours. Ya tuyanza nnyo omulayi wa Soul TV tukomezezo ku bantu twegase ku lunaku olwaleero ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga omwaka tukyali mu gwa 2020 amanya nze Muhammad Wamala twakeredde okubanga tufuluma ekibuga tuli matugga ensonga etuleeseyo nsonga ya byabufuzi buli mwategera ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda olunaku olwajjo abaka ba parliament baataddewo envumbo oba bataddewo heated debate eyagenze maaso mu plenary baagala okubanga banyola ensonga ezikwata ku by'okulonda. Enkyalo tukedde matugenda okusinkana ombaka wa Bulisa County kiri mu Bunyoro era nga ssentebe w'ababaka abava mu Bunyoro region Bunyoro parliamentary group ombaka Stephen Mukitale agenda kubanga atunyonyola bonga ababaka ba parliament input eyabwe eruddamu mu nteekateeka ey'okulonda scientific campaign okusingira ddala kubanga we wasinze okuteeta akanyamberege. Minister w'ensonga za ssemateeka Professor Ephraim Kamuntu yazze ku floor of parliament olunaku olwajjo n'ategeeza nti yafunye ekiwandiiko officially era nga baka parliament baagala akakiiko k'ebyokulonda ogenda maaso okubanyonnyola enteekateeka eno egenda maaso yaki lwaki taba postponing okulonda naye ng'ate obuyinza buli eri babaka parliament kubanga batikawo embeera eya state of emergency nga basinzira mu kawaayiro aka kansanvu ombaka Moses Stephen Mukitale agenda kuba tulamusaako then twandikirawo ensonga zaffe olwaleero tugenda okubanga tutambuliramu. Honorable tusanze kubanga tusikana olunaku olwaleero sooka obuze abalabi ba Soul TV then twandikirawo ensonga zaffe. Mwebale nnyo abalabi aba Soul TV ne management mwebale nnyo okubanga eggwanga mulituusako okubayigiriza n'okuba tukuteekamu ekitangaala mu bintu by'enjawulo. Tusanyuse nnyo okubaawo ku lutimbe lwa SALT ate nga twagala kusaba bannayuganda twongere okugondera ebiragiro twongere okulaba nti ekintu kikulu si kunoonya bya bugagga ku kiseera kino si kunoonya bya bugagga kwokka kubanga nzikiriza kubalansinga tubaawo tutya twewala kirwadde kino okusinga okukuza kintu kimu n'okuza ate kunoonya sente ate okufiira bangi twongere okugondera ebiragiro nga bwe mutulaba ffenna tufuba nga bwe tusobola Honorable tugenda kuba tutandikirawo wennyini olunaku olwajjo mwataddewo embeera enzibu ennyo mu paalamenti y'eggwanga mwagala akakiiko k'ebyokulonda okubanga kabannyonnyola kiki ekigenda mu maaso mu nteekateeka eno ya scientific election oba scientific campaign okutwaliza wamu. Akakiiko k'ebyokulonda nga kakulemberwa omulamuzi Simon Byabakama yagamba nti akolera mu tteeka okuba nateekawo enteekateeka ya COVID-19 egenda mu maaso yatonsemberera okusaawo campaign nti zigenda kubeera nga ziri scientific. Mukolere ku mikutu gy'amawulire mukolere ku social media okubanga mutuusa obaka mweri abalonzi bammwe. Kino lwaki mutadde isi ku nninga ng'ate nayo ekolera mu tteeka? COVID new normal ekyusiza embeera ya bintu bingi. Emyezi 3 n'ekitundu egiyise tebadde nyangu. Njagala kwebaza speaker nnyo okulaba nti mu mbeera ebaddewo abamu gye tulowooza yandibadde ya state of emergency tusobodde kukolera mu public health act eyo ne tubaawo nga parliament nayo wadde eri kameeme esobodde kukola byekola neeyisa budget naye nga mu nkola entuufu kyekibadde kyangu kitutte obukulembeze bwa speaker ne president okumuwamu mwaganya ne tusobola kubanga kyandibadde kizibu nnyo kubanga yo mu nkola ntuufu electoral commission yandibadde ereeta enkyukakyuka ezitambudde kulwako si electoral commission yerese covid si government yerese covid si parliament naye nga tulina okutambula n'embeera nga bwekoze ki nga bwegenze ng'ekyuka so kyetwandibadde tusuubidde electoral commission okwanjula mu parliament ezo nkyukakyuka zikoze ki ate jjukira waliyo n'amateeka gali wa president agalinza okuteekako ki okuteeka omukono so ebyo nga bikyali awo tekibadde kirungi nnyo okumala ffe parliament okuwulira ebiragiro nga biva ewalala nga parliament erinako kye tusuubira nti obudde nga bwe bukyaliwo wajja kubaawo okuwulira ensonga ezo. Nze ng'omuntu awagira national dialogue ayagala national consensus naali nsuubira nnyo nti Katonda ngeri gy'atugambye mugira muyimiriramu walabika olwo bitateeredde twandikosezza obudde bwa covid kubaako bye tuteesanga eggwanga. Covid atulaze nti waliwo ebintu ebibadde bitatambula bulungi.
tandikira ddala ku abantu kati bali mukudda mu byalo abantu banoonya wakubeera naye nga amataka gafuna embirigo nyingi tusanze education system covid wabasobodde okusiba amasomero gatasoma tutereeze curriculum eyali yagotaana covid atulaze economy etibadde mikono y'abantu bawano ebyo nabyagala kutereeza kati election yo kyeriko egenda kule ffe twagala bifo ani agenda okubeera LC1 ani agenda okubeera chairman w'eggombola ani agenda okubeera MP ani agenda okubeera councillor ani agenda okubeera MP ekyo kyokka tekikyusa eggwanga national dialogue gye twogerako esingako election kubanga ereeta okuteesa kwawamu okukaanya national conference president kati myaka giyise nga ataddewo akakiiko akagenda okulongoosa constitution akakiduma kubi tekatulangako wadde mulundi gumu so kikino ekiseera kyandibadde nga tuli mu covid tusooke twetegereza ensonga ki ezitateredde mu ggwanga bwe kiba nga twetaaga abakulu b'amadiini be baatambuzanga amasomero edda babeko kye bakola bwe tuba nga aba cultural leaders balina bye bakola ku environment nze omu ku ya moving motion ya cities ne regional government twagenze kwesanga mu covid nga malwaliro twogera ku ntebe Kampala naye nga regional hospitals nga tezikola so twagala ebintu ebyo ebimu tubise mu nkola mu kiseera kino kyakazigizigi no mu family obeera n'olumbe oyinza olukosa kutuku ab'ekika ne batuula ne babako bibadde bisobye ne babiteereza so nze ekyo election njagala nnyo era mukama ajatuyisa naye nga kino kiseera twandisoose kwangu kubanga president ensonga zenzikiziganya naye eziwakana kanisa okuddamu eziwakana abaana kuddayo ku ssomero ate simanyi lwaki ate kati yo election ate tediremu tojja gamba nti wasibye social distancing abantu balekeraawo omubaka wajja campaign webeerawo ne bwe kinaabeera kizindaalo ne bwe nebeera motoka ng'eyitawo abantu bajja kuba muki so mbadde ndowooza nti covid eno Katonda agenda kutuwa ddagala atuwe vaccine n'eddagala naye nga naffe tulina bwe tumugonde naye kati bwe tuba tugenze mu kintu kyakasambatuko kubanga kalulu katasambatuko olaba bulabi nti bayibuli nga bwegamba Kaini bamubuuza muganda waliwa am I my brother's keeper siri mukumi wa muganda wange obanga bano bamama balwanira omwana olinaga mwana bamukutule mu bitundu bibiri nze ntwale mu kitumu ky'omutima nawe otwale kimu abafudde naye kabaka nagamba oli omukyala agambye omwana asigale mulamu mutwale omukuzi ali yena nyini mwana so, nsaba Uganda nese kusaba nsaba president nsaba NRM nsaba abakulu bona aba amekanso nsaba speaker abantu bona bawe secretary general myezi gino nebo kuba kusembeza myezi mukaaga obuyinza mu parliament webuli naye nga tusooke eggwanga tutereeze byasoba bintu bingi nnyo twesanze amata waliwo gavunda n'amatooke nga bala basula njala so ng'eggwanga libisinga balitambula bulungi tubali tulowooza kulaba ki opportunities kubanga yo covid ereese obwavu obungi abaana abantu basaluna olowooza bali kuki ffe ku muyalo bagisiba myaka 3 so tuteekewo embeera y'okulaba nti tulowooza ku ggwanga bwe tunalowooza nti ffe tuyitemu tutwale ebifo byaffe betwagala nga tutunudde mu gundi kirungi kati waliwo ensonga ennyingi ezijja okwetaaga okwetegereza nga parliament electoral commission ne government nga tuteesa situwagala titugambe nti twakozesa akalulu okulemesa balala katono nnyo olunaku lwajjo mwewaka parliament kweyagaliza bweyagaliza mwayisiza constituencies endala egenda okubanga eteekebwa ebifo ebyenjawulo ebyokulonderamu era okujjuza kino si kweyagaliza mu kaseera kano kyalibadde mugenda kwongera administrative units mu kaseera kano aka covid n'okugenda okulonderamu abaka ba parliament mu kino ekiseera mu biteeso byange bimu bye nateesa nga covid yakatandika okuddamu okutundira budget minisita yagenze okugireeta n'okusaba bagenda kugiddamu nga kiri already nga nze nakyogera myezi egi 3 kubanga covid kyetegeeza emisolo gibaddewo tegiriwo esente ze tuba tufuna musiga nsimbi tezigenda kuyingirirawo abaana baffe abasama ababadde bweru bakola sente diaspora remittance tezigenda kubeerawo export zitambudde bulungi so n'olwekyo economy tegenda kuba na buli sente buli zeeyagala so okwongera public administration expenditure siwagiranga kukwongera districts siwagiranga kukwongera babaka nze ndi wa regional government abebugisu ne batuula abebusoga ne batuula abalango ne batuula kubanga yendagano yaleta independence wano ebitundu byegata 215 Buganda Bunyolo Tolo byenjogeddeko ebyo
bitundu so singa tunyweza government ezo ez'ebitundu ne babeera ne nchiko zaabwe za wansi eyo ne bwe tudda mu nkola ya gundi nga Kenya bwe yakola county system ebeera ya mugundu okuteeka services eri abantu okusinga kino kye tugeza kukola abantu district kungi nnyo bola kugusira parliament naye kumala gajigeza bugeja tayi kina mugaso so eyo nsonga nayo te okwejarabya aleka tuba tugenze mu kwejarabya so mbade nsaba ndi kiseera kisaliwo national dialogue kati yandirese ekyo Constitutional Review Commission yandirese ekyo national conference yandikirese myezi mukaaga ne tugamba ye banange twetagayo inchiko za wansi mu gundi mu regions twetagayo regional tier government eragirwa constitution article 178 178 etulagira kubana government z'ebitundu ezo kisingako si federal na devolution mu luzungu na kisingako decentralized tebintu ebikulu tubirese Bible egamba tulese kukola bitusande okola namazima tegali mufe so twandi bali tutandika n'ekintu ekikulu covid etugamba okwejaleba kwa government ekyo tukyatusobola sente teziriwo covid etugamba ebitongole ebimu mu government ebiripagana tubigatte tugatte abamaseranyazi tugatte abamakubo kitongole kibere kimu abakozi abamu government we outsourcing ebintu ate lwaki ebera n'abakozi bamu bangi beba bali mu state house beba bali na IGG wano so ebintu ebyo bintu bikulu nnyo bwe tutabiteeke mu tochi tujja kwesanganga expense egenze waggulu sandi yagali kye tuyita mu economics quantitative easing government okuprintinga sente kubanga yagala kuyita mu kintu economy ejja kugwa zibo wati omugabe we yagikuba so sandi yagali fe ba NRM ate tubeere mu nsobye eyo nandisabye tusooke n'okukanyanga bana Uganda mu kintu kye twagala kulw'abaana n'abazzukulu bwe tunakola ekyo tukube mu tochi economy politics ne economy tosobola kubyawula economy wefa politics esobola kuba economy ate politics wekuba economy n'ofuna obuzibu Zimbabwe wheelbarrow ya sente yagulanga omugaati olw'okukola ki olw'okuba economy so mbadde nsaba tubeeko n'obukulembeze si kweyagaliza bwayagaliza bifo kubanga ndi mubaka nja kudda njagala tuteekeo tulowooze ku ggwanga lyaffe tulowooze ku economy tulowooze ku bisobye n'ekirwadde kino nga bwe kiri nze nsuubira nti Katonda yayagala twekube mu tooki tutereeze bitateredde tusobole kutambula ng'eggwanga ekintu ekyokugamba nti okumalaga amateeka gali wa president tanaba gaddamu so electoral commission kyandibadde kirungi neerinda kubanga independent electoral commission bwekuba nti sekwali kukyusa linnya sagala mukulu wange byabakama kumuteeka kuninga bamuteeka omulimu muzibe nnyo election yokka teba democracy tutugamba democracy and governance wogamba democracy ne governance oyongerako ebintu nga participation oyongerako inclusion oyongerako consensus oyongerako tolerance oyongerako entitlement ebyo byonna bifuula democracy wekimemete ne bwogamba bugambi nti nakubye kalulu n'empangula kiba kiwedde eyo tugiyita electioneering so sagala tugenda mumulamu Katonda nnyo bwe tudda tugenda kwatandika ku nsonga za honorable tumubuuze bonga ba NRM kino kife balinga bo lwaki bakikuba essaawa eno katukomeyo Katonda nnyo omulabe waffe wa Soul TV tubagobaawo bagambe basembere genda maaso tukulisizayo mulebe kwa Soul TV mukumulama kukyagenda maaso tulina mbaka Stephen Mukitale ye mbaka achikira abaka akabondo kabaka abava mu Bunyoro atenga ye achikira Bulisa eri mafuta tugenza kumulama mbuze ekibuzo nti bonga ba NRM kino ekintu kiba fevalinga bwe bagenda ku mikutu ejenjawulo ebananyini mikutu buli mbaka kumpi wa NRM ayina radio ayina TV ayina olupapula lw'amawulire honorable kino mulabanga kiri fair eri bannamu abagenda besi mbako basobola ku accessinga mikutu gya mwemwe by incumbent abadde lwaki muri fair eri bannamu nabuze ekintu Abeli kakere bamubuza muganda wa Abeli ali wanagamba siri mukumi wa muganda wange eyo nze kyensigalako ndi wa NRM nnyo wadde olumu byenjogera abamu tebabyagala naye nze mbyogera ku lw'abaana n'abazzukulu n'okwagala eggwanga lyange okusinga okweyagaliza so tekiba kya bwenkanya tekiba kya bugunjufu okola ekintu kubanga omanyi nze mpitawo
obusobozi buyitawo tubulina naye ffe tuli kasinze ndi jjajja abaana n'abazzukulu bakoledde ki twagala kulekera eggwanga nkugambye nti election bw'ogifuusinga bwoti eba efuuse electioneering si election erimu governance democracy ne governance twakayisa budget ya trillion 45 nga tumanyi teziriiwo twakikoze mu mateeka okugondera budde nga bwe bulagira naye nga twakoze ki tetikiri legitimate tubadde nga bananfuusi kati bw'ogamba sigala ku kalenda ya gundi gye wakola ya election naye ng'ensonga eziguse eggwanga ez'omugundu nga tozitadde mu nkola osigala oli legalistic naye toli legitimate kati oba tokyali relevant kati okubeera relevant budget ya trillion 45 URA zitagenda kuba nazo anyway n'oyongera constituencies n'ogamba election kikulu okusinga amaseranyazi n'amazzi teri agogerako basirise naye bw'obuliza Silver Mugisa ne boodi y'amazzi bw'obuuza b'amaseranyazi sente zeetaagisa okulaba nti mu covid ng'abantu sente ze beetaaga okujetinga amaseranyazi eri transmission n'ogawunyisa daamu ze twakoze eyo yandibadde priority noda ku side ya floods nga bwe zikubya amakubo sente yunira zeetaaga okumaintaining amakubo agafudde floods ezitukubye ate zikyaliyo paka mwezi gwa 10 sobola kungamba nti election ekisinga bukulu ogenda kuva ku kyekibiina kyekigamba ogenda mu roadmap anti kati kyenjagala okugamba nti bw'onootegeera ebintu ebyetaagibwa mu maaso awo bwe mbasogedde ku landlord atabanjiza rent kati myezi 4 ate nga tagenda kuzifuna nga ne banka naye yagala kumubanja banka naye erinze kubanja ki landlord okulipagana kugenda kubeera wakati akamuvyo genda kubeera wakati wa landlord tenant banka ebizimbe by'abantu omwezi gwe 10 mukulu wange byamukama gwatuwadde ku nominating aba president naffe babaka ebyenfuna biyinza kubanga si birungi nnyo lwaki fe aba NRM abalowooza nti baagala NRM vaawo mpitewo tuyite mu kavu yaako lwaki osobola kulowooza nti economy bw'enaabanga efudde economy eyinza otukuba nnyo okusinga okuwangula kalulu so kyenandisabye tubeeremuko obukulembeze tusooke tusibemu ka break katono twetegereze ensonga eno mu bugazi mwaka bwe guggwera butwagala kulonda gwa 2 nga abaana b'ebweru babasindise kuva weeru bakomyewo nga sente tezikyayingira nga misolo tegiwera lando tena nti batabuse banka zaagala kufuna bizimbe by'abantu awo kiseera kyo yagala kulonderamu tetwagala tulete omuvuyo twandikola revolution nga tukitegedde abasaluni nga bagenze ku street ababoda bagenze ku street tulina okulengera wala strategic thinking so nze kyensabira tusobola kutubaza mu parliament ng'eggwanga election ejja kubaawo ku kiseera ekisani naye tusooke tukanyize n'ensonga ez'amaanyi tuzikubemu etooki wewa omulamu waffe Soul TV tugenda kubanga tutukawo ne Honorable Stephen Mukitale onakulala tugenda kwegatta ku studio Robert Mutebi bali set bagenda kubaka ate ensonga ez'enjawulo zebagenda mu maaso okubanga tuusaako nze Muhammad Wamala ntambule na Eric Sabalamu ate Peter Bunyasi yasobodde okubanga tuusa mu kifo kino studio tubaddiza omuzina ate mugende mu maaso